nze ntera ne mbabuulira enjiri ey'amazima ddala buli muntu n'agifunanga bw'ayagala. Kati kanjibaddiremu enjiri ey'amazima. Omukazi nakapanka naluwali eyesiima n'akuvumira buli wantu asigala mu muzigo malaya n'omuzimbira. Naraba video munna gye mwalabyeko kati ndowooza omukazi yaleekaanira bba n'amaanyi gonna ng'alinga anaatera okumutta nga yeegeraageranya ku muwala bbaawe gw'ayagala n'agamba nsinga kyansinga buyigiriza nsinga bugagga wamunoonyakoki n'ayogera bingi. Omusajja waalinga n'okukankana akankana bwe yalinga akkakkana n'amugaa nti ekimukubye namunoonyako tandeekaanira tanvuma tampita kasajja tannengeza. Baali bamanyiganya omukazi yali amanyi mukazi munne naye ngono bw'aba ayagala ku mirembe eri bannange tusanyusa okulaba obugere ne babunyiganyigako. Ne bakulisa amakubo ebibegabega ne babikwatamu sitokisi ne bazijjamu engatto ne baziteeka wali ebbali akatuna omumiro ogusooka n'ogwokubiri ne bakakunyweza okwatibwa bukwatibwa sonyi n'ogamba leka nenywese siri mwana muto. Kati oyo amaze okukola ebyo bakugamba nti dadi wali batundawo poloti obuuza ekibuuzo nti yammeka. Naye ono gwogamba ng'okomyewo nenkomyewo kulikayo bino ebintu ani abikwata tolabawo obiteeka muyinawo ku kyayi ebbinika tomanyi we zibeera. Ne bajjula emmere nga wooli mu kifo kyoga nti jangu tulye mwami tolye oba amagezi gazze nze gamye nze mbibuuliranga bwe binaabayamba omusiru n'abitwalanga bw'ayagala sinaba kuwagira funa mukazi mulala. Era naye Katonda takisanyukira. Abamu ku bantu abatagenda genda mu ggulu bebenzi. Kankusomerewo tuleme kulwawo nnyo. Golo ki basi bwebanga golo ggulu bikulaba Galatiya essula 5 otegere by'otateekwa kubeeramu ebinaggaana okuyingira eggulu. Abagalatiya essula 5 tuva ku lwa 16 Bagalatiya 5 tuva ku lwa 16. I'm waiting for you. Tugenda kusoma ebikolwa eby'omubiri n'ebikolwa eby'omwoyo tuli bigaziya lulala. Naye njogera lwe 16 Galatians chapter 5 verse 16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo mmwe mwenna tonumba nnyo nnyinza okuva mu mwoyo n'enkubattula. Ati ove mu mwoyo taata Yesu bw'ajjanga waakaguvaamu olaba bw'osigala. Naye mutambulirenga mu mwoyo kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Ole 17 kubanga okwegomba ulira kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye muluŋŋamizibwenga omwoyo nga mufugibwa ulira naye nziramu naye lwe 18 bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikola eby'omubiri bya lwatu bye bino bigoberere bulungi olabe ekyokyakola otegere nti bw'ogamba nti golo ggulu oba olunyumyako linyumye.
naye ebikolwa eby'omubiri bye bino, bya lwatu bye bino. Number 1 obwenzi. Number 2 empitambi. Number 3 obukaba. Number 4 okusinza ebifaananyi. Number 5 okuloga. Number 8 obulabe. Number 9 okuyomba. Number 10 obujja. Number 11 obusungu. Number 12 empaka. Number 13 okweyawula. Number 14 okwesalamu. Number 15 ettima. Number 16 obutamiivu. Number 17 ebinyumu. N'ebiringa ebyo nsooka okubabuulira ku ebyo nga bwe nasooka okubabuulira nti buli nti bali wangi nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwakatonda. Ndowooza owulidde nti obwenzi mwe buli. Bano ababalimba nti babaagala, n'akugamba akwagala nnyo, naawe mulage ku laavu jamu akapale. Yes, mugambe nti bulijjo onjagaliza geyeena. Oŋŋamba otya nti onjagala ng'ondekesa eggulu? Laavu n'obwenzi tebikwatagana. Laavu n'obukaba tebikwatagana. Laavu n'ettima tebikwatagana. Laavu n'obutamiivu n'ebiringa ebyo tebikwatagana. Era bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwakatonda. Kati waliwo abuuza nti olwo tukola ebiriwa ebituyamba okusikira obwakabaka bwakatonda. Bagalatiya 5:22. Bagalatiya 5:22. Naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza. Ky'olina kikumale. Gumiikiriza. Ekitwala abantu mu bisiyaga butagumiikiriza. Pasita alinnya ennyonyi n'agenda ebweru n'atadda kubagamba nti waliyo abaalokoka, naye n'olaba nga splashinga sente ze yajja ebweru nga mubuuze naye ziva mu ki? Ne bapasitors abamu abalala beewaana nti ye mu ddoola milioneya. N'ombuuza nti watunda biki? Osuubula biki ebyakufuula milioneya mu ddoola? Mu za Uganda bilioneya osuubula biki? Ene wabamu basuubula omwenge, eddagala ly'ente, abamu bazirina. Naye abalala baba bazoogera batyo nga za bisiyaga. N'abamu bye basuubula beekwasa byekwase, beekwekamu byekweke. Yedde nnyo nayina mikwano gyange nga babbi. Nze nkulidde mu Kampala nga babbi ab'emmundu, barobazi bali abakabenje nga mikwano gyange, ng'emisana bayina video, bayina recordings. Mujjukira edda guli omulembe gwa tape ng'abeera n'edduuka nga likubyeko tape, ng'oyinza okulowooza nti obugagga bw'alina abujja mu dduuka eryo. Zo tape nga mpitivu nga tonna w'oyisa lugalo nga jjuza tape. Alina ne dubbing machine bali mu kwokya naye nga mubbi wa mmundu. Bonna tojja n'obambuuza baabatta abawembule. Bonna baabatta. Buli mubbi gwe nali manyi yafa. Yes. Afande Kayanja namulabanga alipotinga maaso ga Museveni, Commander in Chief, namugamba someone and this one and this one, they're out of action. Nenga bayogerako baddembe manyi.
abantu kyembadde ntegeeza tebakuyinulanga bakola ebintu ng'olabanga alina ssente ezivamu ebyo naye nga ssente ze ziva walala manyaako ezizo kiŋambira akuliraanye abantu bakola emirimu nga beekweka mu myekweke kiwaani buli omu asiba kiwaani gwe manyaako ssente zo ate ssente funa ezo ez'ensonga goolo esobola okusigala nga ggulu abalala eggulu baalivaako ddo waliwo eyakedde okumpeereza mesegi alina obutambi bwe yawulidde nga pasita alagira omwana okusiyaga abalala nambuuza naye bano kyava ku kyokubanga eggulu baalivaako nemuga nti obuuza muntu mukyamu ensonga be bagyemanyidde sinze butambi butambula newo kajja kutuuka ajja kawulira nga pasita abuuza omulimu gutuuseewa pasita abuuza eddoboozi liri si jinge kubanga bujjingo nga bwenjogera ne bw'olifumba era oli aliwulira nagani eryo fumbe naye oli baaba yeye nagamba omwana naye ako akazimbiko kafunze akazimbiko jja kafunza kateeke mu kasonda pasita eddoboozi lye lyennyini lyeririko abuuza omwana be yakasiyaga bameka kati we bw'omusanga ne ssente z'alina tozeegombanga kubanga si zeezo zoonoonya zofuna ate ne mugulu n'osigala ng'ogenda katonda atwawulira atugamba mu nsi mulimu obugagga bwa mirundi egi obuliko obuyinike n'obutalina buyinike engero 10 essula ya 10 onyirwa 22 omukisa gwa mukama gwe gugaggabaza so tagatako buyinike obugagga si musango naye ozijjawa ebibala eby'omwoyo bye bino Bagalatiya 5:22 ebibala eby'omwoyo kwe kwagala tobeeranga munnanfuusi yagala ng'oyagalira ddala ebibala eby'omwoyo bye bino okusanyuka sanyukako batandike n'okubuuza n'ekyo ekikusanyusa kubanga weekuba weka enjawulo ng'osiiba wenna onyinyibadde ojja kukaddiwa sanyuka okusekako okwo okwolaba museka mudda buto entunulira omukkiriza nga alinga ekimotoka ky'olutalo omubuuza shida gani okusanyuka kibala kya mwoyo emirembe beera muntu wa mirembe nga wootali bakumisinga kubanga gwoleeta ku mirembe okugumiikiriza gumiikiriza kagatoko kakayulike kakabeeremu ekituli tolya za bisiyaga gumiikiriza akabaleko omunda ne bakayulika ani alabayo yambala ak'ekituli okusinga okwambala buno obwebawaana obwebbeeyi kagendera ku kaleega naye nga ofuuse mwana wa geyeena mulekeraawo okwagala ng'okunyirira ku ngulu nga munda muli malaalo kiŋŋambira akuliranye nti lekeraawo okwagala ng'okunyirira ku ngulu nga munda mulimu omufu basiiga amalaalo ewaffe waliyo n'abamalala bateekayo n'amasanyalaze bazimbawo akayumba ne bassaamu amasanyalaze n'obutaala obumasamasa mu biseera bya krisimansi ogamba omufu awulira ne bassaayo krisimansi karozi naye nga munda mufu siwuuka naye ng'ogenda mu ggulu mukama tatwala beyeerusizza kansubire ndi mukitegedde bulungi sigamba nti abeerusa tebagenda mu ggulu kwata mu kizigo ssente bw'oba ozirina bw'oba tozirina teweetunga ku miti ŋŋambira ne batogwa ku maggwa
era ffe abamu twabayiga kati kasente bwe kabawo tumanya tulaba ng'oyaka bwe kaba kagenda ng'ozikira atumanya nti akasente kakendedde kasente kamunywanya ennaku zino tekaliwo bulungi tewamulabye ng'afunye ebyolugave